mwana oyo. Era wano wendi ni mu feeling. Nze nazze ndi serious. Why for the president of Uganda overlook? Nabaga ndi malirivu nga katogo kasirira bwe katokota. Ayiwawe. Byonna bya zungururu. Era ebintu byakulabiriza naddala ffe abalina emidaala mu paaka yaadi. Abasajja bayinza okutugwako ne bayoola ebintu byaffe. Ye ekitali Kampala olaba n'ababajja keesi z'abafu tekyali abatya. Poliisi yabazinzeeko nga basuulidde nabbi keesi. Bannange ani atati oyo nabbi w'oku sinagoga? But the good thing, the bad thing, it was the police when they came here, they decided to take the properties and the owners. Yeah, you were disturbing the synagogue of Nabbi Kakandi. Kati naye ekimuzimbi omwalo oguyiwa amazzi mu maali y'abanne. Maali yange yentwaza nze gye nnwanirira. Maali yo bambi mukoka yagyonoonye ate n'esigaddewo olina okufuna bw'ogikuuma. Bannayuganda abazibu ne keesi z'abafu bazibba. Kaja bankubye tiyagasi maaso. Gwatabajja keesi obadde onoonya ki ku bbiri? Era abasirikale abatutezo keesi zijja basala nze mbabuulira. Zijja basala baffe. Abapoliisi tebatya bizibiti bajja kuzitwala. Essomero lino tuligaddewo era bw'oddayo ogambe maama. Bannange abakulira amasomero babagambye temuddamu kwetumiikiriza kwongeza fees mpaka nga mufunye olukusa ne mwongeza buli ttaamu wakati mu ttaamu ne musaba ssente endala. Simayiza akulambula bannange ebyawano bikwewuunyisa kubanga ensi y'emu mwe muli ba inspector b'amasomero abaggala amasomero nga ttaamu etandise. Eweebuuza mu holiday baaliwo okulambula. Amama sitato mpaako ku biwandiiko byo wano. Master Tom gw'osaba ebiwandiiko by'obusomesa ne layisensi evuga booda tagirina. Birikala babuyambadde misatu. Abasomesa ng'abo kiki abaana kye babayigirako. Nga womanyi embeera kati gye tulimu nenfuna awantu wensobola okufuna kyenja. Headmaster n'abasomesa bo mwebali kufuba naye temunnatuuka kutandika ssomero muddeyo nammwe musome mwetegereze. Abayiseewo mu kakiiko akasunsula b'ambasadda tubakulisa keezaala bw'atyo naye kyabazinga ye baamuwadde kifo kirala. Feibo Otala ambasada w'e Kenya bwe twalabye asinga okuba omukyamufu. Kintu kirungi nnyo nga bw'omuwulira ebintu bagamba ti ddabo omukisa gwabadde ngutuuseko ngeri ndiringa mbadde agenda kufuna abalongo mu bintu bino. Era kyandibadde kisufu abalongo ku myaka egyo tebafunika. I even went for 77 Pastor Kayanja and I went to Pastor Bujinga and I prayed. Do you know what happened? I got two things. And here you are. Wabula bo bapasita mujja kuba buna nnyo nga munoonya okubasimbako emikono babasabire. Ye kati baakusabidde osobole okukola obulungi emirimu. N'olwekyo muntu waleeyo nze mulabe nze ngenda kubikola kubanga mbyagala nnyo. Bannakenya onoobasobola mukazi wattu. Poliisi yeeringa nkambwe nanti nazaalibwa mu booda nze mbimanyi kati kyengenda okukola. Mwogera mutyo nga temunnagenda gye babatumye. Olutuuka eyo nga munoonya wali ddiiru eyali ambasada ng'ofuuka ddiira. Bw'obanga ogenda kubeera ambasada tobeera wa caayi wa kaawa wa ice cream beera ambasada gw'onaaleetanga lipooti mu nsi yo abantu balabe. Ambasada waffe ali e Bungereza gezaako okukwasaganya ensonga za Premier League. Abantu bamanye bulungi ekifa ku ttiimu zaabwe. Ekitali ekyo waliwo bannayuganda abagenda okwetuga. Arsenal ogikuba ejjo Watford mukube kyagolo Arsenal bagenda kwetuga. Lwakuba nti ffe tuli ba Arsenal jo batukubye omupiira abamanyi kwe kusalawo batuliize kubanga era ekyo kyatteeka naffe buli baba bakukuba naffe tubakola ki tubaliiza. Baaba yemmere gye musokomera twabalabaawo bambi nga mumira ggoolo ez'okumu ne tugamba nti ye munnaffe wenga anaaba atya. Abaaseno buli lwe bakuba Arsenal tuyina okumuliisa emmere okumukulisa ennaku. Bwe kiba bwe kityo sizoni eno bajja kulya batumbiire embuto kubanga bakyakubwa nnyo. Kipa zijjudde Kabalagala
muceere buli kimu kale buli kimu makoloni amabisi balina ogagaya bugaya tubakulisa ennaku kuno si kunaaza nnaku naye kibonerezo amakoloni amabisi fene soda ebindaazi n'omuceere bw'obigatta oba totuuse kufa. Premier League ezadde ebizibu wano abalala eza betting bwe zibula nga batandika kubba nga bano ababba namba plate za mmotoka ne bazisasuza bannyinizo babalagirire we bazikwese. Tiketi yange ng'eriko MK13 naye nkakuba okusinziira tiketi njikukuba okusinziira ku mmotoka. Osinziira ku bupya bwayo oba kika? Kabanga kakyalimu embavu. Oyinza okumpaayo 15 nange nenjogajogamu. Olwo ate kamaanyi gampwedde. Bwe kaba kavunduvundu nga kazeeyizeeyi sente teziba nnyingi. Ku bubbi mwayongerako n'akamanyiro. Byonna bya zungururu.